TV Uganda, Word XP representing. Thank you so much for watching. Yonna jamusinzira okuba nti mutulaba. Is yet another day, another interview. Mwebale nnyo kutugoberera, mwebale nnyo kutulaba. Abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Ras Al Khaimah, Jaila. Abatulaba nga muri Oman, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia. Abatulaba nga musinzira China, Shanghai. Thank you so much for watching. Abatulaba nga musinzira Singapore, abatulaba nga musinzira wonna wosinzira okutulaba abali mu United States, abali Canada, abali mu Europe, Schengen countries wonna, Scandinavian countries, abali South Africa, abali Uganda wetusinzira okuba nti tubaweereza. Mwebale nnyo, amwebalire ddala. Olunaku lwa leero nina omukyala tugenda kubanga twayawaya mukko naye emboozi ye. Mukyala yatambulako ko, agenda tubuulira yaliwa, agenda tubuulira amannya ge. Mpola mpola tuwaye mukko naye. Tukwaniriza maama. Kale sebo, nange nsanyusa okusanga sebo. Obulamu. Obulamu si bubi, pozi obubwo. Anobange si bubi, embeera egenda etya? Embeera nnungi. Mukama yeebale. Esebo. Uganda etambula etya? Uganda eyina engeri gyetambulamu, buli omu ennaku zino agiraba bubwe. Nyinza okugamba nti nze ntambulira bulungi, ate nga munnange omulala ate mutambulira bulungi. But all in all, tugisabire. Okay, alaba ETV Uganda yandeetaze okumanya amannya go gwani? Amannya gange nze Nabanja Aisha, era nga nina middle name eya Success. It inspires me a lot. Nabanja Aisha. Yes. So ndi mukyala eddira embogo, ate omusiraamu, business lady and professionally a nurse. Professional a nurse? Yes. Bintu ng'okwasaganyiza bingi. Okay. So tutwaleko mu lugendo lwa katonotono. Aisha azaalibwawa? Nzaalibwa mu kyalo eky'Ematugga. Kyekyalo kyange. Matugga wano Bombo Road. Esebo. Naye nga nkuliddeawo Makerere Kikoni. Esebo. Okay. Aisha Nancy, okusoma okutandikirawa? Olugendo olw'okusoma tutwalemuko katonotono awo. Nasare yange nagitandikira Kampala Parents. Awo nenvaayo nengenda kusomera eriyitibwa Bwaise Parents. Then nengenda mu high school eya Makerere Modern. After my senior 6 nengenda ku Mengo School of Nursing and Midwifery. Awo nakoma. Ekirooto kyo mu kusoma kyali kyakubeera Nancy? Yes, ekirooto kyange kyali kyakubeera Nancy since P3. Kwekyava, I have a sister in America who is a nurse. So the first time I talked to her phone was when I was in P3 when she told me I'm on duty. So I was like, what are you doing on duty? I'm treating people. I was like, oh, so you mean everyone who goes to America becomes a nurse? She told me, if you want to come to America, become a nurse. So I grew up with that. So wakula okimanyi nti nange nina kuba nurse? Yeah, ngamanye the only way I can go to America is becoming a nurse. So you had a dream that one day you'll be in America? Yes, but I haven't been there. I think I'll be there. Yeah, if God wishes. So sister we yakusikiriza? Yes, yansikiriza nnyo. Era nensoma cause there is a friend who told me wamala senior 4 osobola okugenda n'osoma obusawo. Then I finished senior 4 and I told my dad I'm going nowhere for HSC. Njagala soma busawo. My dad was like, oli katini alinda komala okula olyoka osoma obusawo abalwadde bajja kunyoma. Yes. So I went to HSC nga nsomera taata wange. But nayina omulamwa gwange gwa kuba musawo. So Emengo School of Nursing oyingira ddi? Which year was that? Nayingira 2011. Yes. 2011. Yeah. Nova.
Nenvaayo 2012 2013. So it was a 2 years course. Yes. Okay. So omaliriza okusoma. It was 2.5. Yeah. Then internship. Nagikolera Mengo Hospital. Yes. So wona course ebitwala emyaka ng'emeka esatu ena. 3 years. 3 years. Yes. Okay. So omaze okusoma obusawo. Bakutiikira ddi? That was 2010. 2013 nga yeah we watyo 2014. So bw'omala okusoma so kutwalemu challenges as a medical student tona graduating wano challenges ki abaana abasoma obusawo ze basanga? Challenges zetera okusanga, number 1, if you're not confident enough osobola olemererwa okuba omulwadde empiso kubanga tosooka yigira ku muntu more especially abaana abato at times betaaga okulimbalimba bw'oba eri omwana nga tosaba mulimba nga wakuligga nsooka omulippa omukwata oti n'omukuba empiso ebyo naba biba training. Yes, bw'oba oyiga okuba empiso ogambye toyigira ku muntu oyigira ku ki? waliwo bingi bye tuyigirako. Yes, but nonti omuntu tosookera ku muntu empisa esooka n'eyokubiri n'eyokusatu. Yes. So tulaba abasawo bakola ebintu bingi ebyesittaza oba ebyesisiwaza nga bw'olaba omuntu nti tolina mutima mugumu kiyinza okubeerera ddala ekizibu okukikola. Waliwo ezo katugambe tuyinza kati nga mmwe nansi ndowooza muba musajjale mukola mayina sajjale? Yeah, mayina sajjale. Obutinitini. Obutinitini. So kumbulira embeera eyo balina kye babateekamu ekibagumya emitima nti omuntu azze accident gundi emutomedde ne bagamba embeera ebeera etya okutya okuba kubajjamu batya? Tebakukujjamu okujjamu wekka olw'ebyo byolaba bw'olaba ekisooka. For example olunaku lwe nasooka ogendako mu labor ward one of my friends fainted ng'alabye omwana ng'ajja so she fainted. Actually naye nali simanyi kiki kijja naye naturally ndi mugumu ndi omuntu mugumu nnyo. N'ojja nga obleedinga nnyo. If I'm not hungry, I'm only affected when I'm hungry. Naye wemba nga nalidde nali having a breakfast ne wendaba omusayi nga gujjudde wano doesn't scare me. Abasawo balina ebirala bye bakozesa okugamba ekibaleetera okuguma eyo mu waadi ze babeera oba mu theatre oba mu labor ward kubanga balaba oli avaamu omusaayi oli yavaamu kugamba ekivundu oli agira bwati. Abasawo balina eddagala lye bakozesa eribawugula ku ebyo ebibeerawo mu bulamu bwabwe bwe bakolera mwe batambulira. Okay, kati engeri gye sitali buli musawo sijja kugamba your experience. Sijja kugamba nti waliwo bye bakozesa oba tewali. I personally sina kintu kye nali nkozesezaako mbu kinzijjemu okutya. No, it's within me. Just have experience ogenda oyiga mpola mpola n'oguma n'ogamba situation inozimanyire. Yes. Okay. Oli najjanga ina bleeding oba bamubye liiso like the first time I sutured someone was nga bamukubye omupiira bali bazanya basketball mwene namukuba omupiira wano ne wayulika in between here. So this thing is very hard. I was the only on duty who could maybe do it because everyone was scared. Doctors abamu bali tebaliyo nga tuliwo ba nurses, so I couldn't leave the person bleeding nze ne mutunga. So when namutunga wano wasooka nemanya kati tewali walala wannema kutunga. Nofuna confidence. Yes. Tugambe ti ne mu busawo mubanga abamakanika bibaamu okugezesa. Temuba kugezesa. N'ogamba kangezi. Kubanga era saatandikira ku muntu okutunga. Tekuba kugezesa. We don't. Era tekikirizibwa. Kugamba kyokola already oba wakikola dda nga wagamba waki. Yeah, oyina kuyigira. Okay. Yes. Nabanja tugezaako okwayawaya muko naye mukyala Nancy Mutendeke atubuliramuko obulamu bwe gye yasomera. Okay, kati omaze okusoma, you have qualified, you've graduated, ki ekyaddako? Actually my graduation day nafunirawo omulimu.
waliwo medical center eyampa omulimu ku graduation day kwennyini, so nze saanoonya ku mulimu. Baali bakulaba dda wali boss gundi nanyini medical center wamujjanjabako oba wali wakolerayoko? Baali bandaba dda kubanga buli we nawumulangamu nze nga situula waka nga ngenda n'enkola nga nkola kale era ekitono kye nnina okukola okusinziira ku level yange. Zange ogendayoko? Yes. Okay, so walinga oyitirawo? So I was very active nga sobola obbulwa mulimu. Omukulu n'agamba mukyalo ono Nansi ono tumusigaze, Nansi Aisha? Yes. Okay. So awokolerawo bbanga ki? Nakola ndowooza emyezi 6 ate that very person the doctor ate nampa omulimu omulala. He started a school nga lya primary nangamba mbeere baasa. Akujja ku bwa Nansi bwe wasoma akuteeka mu bwa baasa okubala essente omulimu gw'otaasoma. Ali eyo atulaba yandyebuuzizza Aisha yalina nkolagana ki n'omukulu ono? He is a family friend of ours. That's one. Another thing, yandabangamu ebintu bingi nze ate bye nali ssuubira nti nsobola okukola because when he told me ngenda kukola essomero naye ogenda beera baasa, I was like nze saasoma ebyo ngenda bikola ntya? Nangamba you will learn. Nemubuuza who is going to teach me? Nangamba you will learn. Nangamba okay. Ningamba opportunity njikiriza era essomero ne litandika. Bwe lyatandika of course ekyasinga omusikiriza, he's a man from Kisoro, he grew up from Kisoro. So he was like, Aisha osomedde mu masomero ga muno, so I think you know how to handle people, you know how to handle kids. I think it's my character. Ye yandeetera ofuna omulimu ogwo and yamanya ndi mwesigwa mu ssente. Kakati okyusizza omulimu ovudde ku bwa Nansi ogenze ku bwa baasa naye nga boosi y'omu. Yes. Essente zeeyongerako oba zasigala ze ziri enkadde? Ssente zeeyongerako naye zeeyongerako katini ate ekiseera kyatuuka nti ne gye twali tukola ku ssomero liri kyengera. Natuuka ekiseera nga ndi mu department y'essomero ate n'ey'omu ddwaliro. Ng'okola emirimu ebiri omulundi gumu yakusiba akatambaala yagamba nga nkozesa nnyo ate nga nfuna akasaala katono. Ate nga omanyi business omugiteekamu like friendship n'oluganda omu ku mmwe kiina bwe kimunyiga, so nze kyatuuka nga kinyigiriza. Ng'olaba tebakusasula kimala? Yes, because as a basa I could pay all the teachers nze ne mmanja. Sente ne ziggwawo? Yes. So nekituuka ekiseera nga kinnuma. I'm seeing no development, I'm working hard. Nentandika ebirowoozo ne bitandika okukula, you know, so kafuna bizibu n'okula. So nentandika omumanya I have to do something for myself. Ebiseera ebyo sente wali ozaagaza ki? Walina abaana wali ozaddeyo abaana abali bakubanja fees, we wali okola ku ssomero wandibadde oleeta buleezi? Not really. Nali siina bantu ate bendabirira. It was all my money. Kuzikwata kuteekako mu banka na kulyako. Yes. Gendako ku pizza. Ate munaye siri mulinnyo wa bintuntu. Naye obuzibu nali mmanyi n'ozigaba n'okuziwola. So nga mpola abantu ne batansasula. Ate nga mbeera nazo nga simanyi nnyo kyazikozesa. Tolina need like tewalina nnyo buvunaanyizibwa nti olina olabirira ono n'oli. So bwezityo ne zifa. So embeera ezzeewo olaba osasudde abalala gwe teweesasudde, okola obwa baasa okola obwa Nansi? Yes, and I was very small. Nga waliwo abakyala abanene abajja ku ssomero. So they started treating me badly. Nga bagala ebifo biri byendimu. Baali banene nga babawadde nabo emirimu? They were teachers. Yes. So nga baagala nabo abeere babaasa. Nga balaba ofunamu nnyo. Bo baali bamanyi nfunamu nnyo ate bo baafunanga nnyo singa nze. And you were younger? Yes. So nekitandika okuntokyalinga psychologically.
olaba omulimu bagulamuza. Yes, ate nze manyi okwemalira ebizibu byange. So I couldn't tell the boss. I couldn't tell my parents nga nsirika. Naye mu kusirika okwo nga ndowooza. Ne ntandika okuyiya plan B. Nimanya nti I've gotten the experience. Boss twagezaako kwogerako naye n'omugamba mukama wange embeera eno bweti ne bweti. Ekintu nga ndaba nkola nnyo lwaki tonyongera ku ssente oba omukemba? No, I have one problem in life. Ndi independent. Nti waliwo ebintu byentunuulira ningamba kati ne bananyongeza omusaala tekigenda kujjawo bali kuba nti bakola ki balinamu embeera zaabwe. So ningamba omugezi instead of asking for more salary ayiye ekirala ekyokukola. So ningamba mu kweyongeza omusaala nakolayo ka business nenkateekamu omuntu olonga business gye nakola yali ya kutunda bigere ebigere by'ente. Yes. Business efunira ddala eyo muna yefuna kino ekigere abasajja abawulu kye bali akawungeeza ekyo ne muwogo. Yes. Efuna waliwo omuvubuka yalina abaana bangi talina bulungi ssente nimugana naye omanyi tusobola okukolayo ka business n'okabeeramu nga good boss omusomeramu olwo. Naye nga buli week nze mpa omutwalo gumu n'ekitundu esigadde zizo anayintandika n'emitwalo egi 5. Kati egy'etaano sooka olutemeretemere okolamu ki mu 5 egyo? Kati mama w'omuvubuka omuvubuka oyo abeera mulamu wange. Yeah, a brother to a wife to my brother. My brother's wife. Kati brother we nga yalina ebizibu bya ssente. So ne tukikwasaganya mami we n'atuwa sepiti n'essigiri. Kati ono n'agula enku n'agula yes n'agulako ebigere spices muwogo even plates ne sowaani. Yes. Neziba za plastic ez'ekigere. Aziba za melamine. Melamine buno buba bugundi webuti. Buba kuli. Business etandika. Netandika yakolayo I think emyezi 2 neegwa. Ati kibigire mwabyerira. Oli abavubuka abamu. Actually zange zaali ziwedde ze nateekamu. Nakikolanga amuwadde afunenga mu ssente z'abaana. Yes. Nemune n'abisuulawo. Era netukwata omulimu gwali gumuswaza oba gwayite gufuna? Agwali gufuna. In fact yafunanga kinene osinga nze. Gumu kitundu buli week. Kati no nga njagala zaaki. So yali afunira ddala ssente. Kati naye nga nze situnuulira nnyo ssente. Nali njagala kuyamba ye naye ye saamugamba nti nkuyamba. So yakola emyezi 2 business neegwa. N'agisuulawo wali ofunyeyo 12. Wali tokoze loss. Saakola loss. Era sejjusa. So business good. Business neegwa saamulaba nako mugamba nti oba kyo yabula bubuzi. Ebiseera bye yabulamukko nga simanyi gyali ate nga sirina nnyo budde bunoonya bantu. Kati ne tukwata amasepiti g'abandi ne tugazzayo n'essigiri n'amasowaani ne tugabawa. Tugawa omukyala yali abituwadde maama waffe atuzaalira omukyala. So ne concentrating eri gye nali nkola. Yes. Oli nurse. So nagenda olabanga these guys were torturing me. Abantu be bakozesa. Bosi ye takulinako buzibu. No, not at all. Naye bana benali nkola nabo abamu nga balaba oli mwana muto. Yes, nga baagala ekifo kiri. So munaye ningamba the only way to revenge is leaving this place ngende ku kyeyo. Nentandika oningendako ewaka ne mbagamba njagala vaayo gye nkolera. Ne bagezaako okumbuuza lwaki ne mwana nze njagala vaayo. I didn't tell them. The real reason. Ne bakubira boss wange simu if there is any problem. Nabagamba Aisha is very fine because yali talina kyamanyi. Kati laba mu kusaba nga mbeera uneesaba bangobe ku mulimu. Nasabanga nnyo
bangobe ku mulimu nga sinamanya we bangoba nzirawa naye nga nsaba bangobe nga nkoyewo nga njagala kudda waka. Yes. Mbereke waka mpumulemu after school nentandika okukola so natuuka ekiseera nga nkooye. Saakolanga 24 hours naye nga eriwo balinga banneetaaga nga bankubira. Ate newabeera nneetaaga nga nayo bankubira nga nkola nnyo. Kati nentandika nkola nnyo obusente butini bano batandise okundeetako embeera. Nengamba so nentandika osaba Katonda bangobe nentandika empisa embi. Tuli mu mwaka ki ogwo? Si 2014. 2015. Ya 2015. Nentandika empisa embi zitya antuuka leeti ku mulimu. Wali tosobola ku ssomero? So either bakuwa transport oba eza rent. Nga nepangisiriza kati nga ntuuka leeti nga noonya we banangobera. Wali ofunyeyo ka boyfriend akali kakumalira obudde oli mugamba nti wali otuuka butuusi leeti? Boyfriend namufuna naye ate nze boyfriend tanfuga like time ebyange tebimukwatako nnyo. Oba nkyogere ntya? He doesn't control me. I can listen to him, take his advice, but if I want something that anti abawale myaka egyo bwo tandise ovubuka tandise oba ne boyfriend oba oyagala kubeera kumpi kubeera awo waali tugamba ng'olaba omulimu ne webagoba gw'olina paati bbi bw'osobola okutandika. Paka leero si dependingirangako ku boyfriend. Nsanyuka nnyo ng'alina kyampadde newe kaba kati niwe kati nate simudependingirako because people change. Why should I depend on them? So boyfriend yalinga akola bibye nga nange entalo zange nzirwana ku mulimu naye nga naye simugamba nga simugamba. So ebyekusomero nga byeye ebyo mirimu bya mirimu wenzire eno oba beera eno nekyanga sibeera naye. Weekend lumu na lumu lwengendayo. Life yange bwenjitamu. So saba bagobe ku mulimu. Nate lola esala teyitamu nentandika empisa embi ez'okutuuka leeti. So one day natuuka leeti nensanga boss nga yatudde mu office. Nangamba yoke namugamba yes. Why are you late? Nensirikawo. Nangamba what happened? Nensirikawo. Nenkaaba. Kati nkusirika nenkaaba. Nambuuza why are you crying? Nentambula nenfuluma. Wemba nina obusungu sitera kwogera bingi. Nensirika nenzira ewaka. He called me. Yes. Akugambye what's wrong? Gwe n'okaabawo n'ofuluma n'omuleka. Yes. Don't you think it was somehow like disrespect? It wasn't. Bwentyo bwe nnyomba wemba njagala kuyomba. Nyiga nentambula nensooka nentuulako somewhere nimala nenkomawo nenkubuulira ekyabadde kinyiizizza. So in doing so, what was your intention? Nanoonya we mugambira ebinnuma nga sirabawo. But we namusanga mu office mu mutima nagamba wow atandise okiraba. Bwe yagezaako okumbuuza nendowooza ebintu bingi kyekyankaabya. Kati nagamba mbimugamba agenda kukolawo ki? Agenda goba bali oba ebizibu bigenda kweyongera ku mulimu. Ogenda baloopa bubaloopa of course bajja kukolako olutalo. So that's why I could keep quiet most of the times. And I didn't have a best friend to share my things with. Nga sina. So ozeeyo wakakubidde essimu. Bwe yakubidde essimu yagamba ki? Yamugamba I'm not okay but I'll come and explain to you. I will come? Yes. When? Nangamba jangu katikati. Nemugamba find me at the medical center. Find me at the medical center? Yes, bwente we nayogera. Yali akimanyi sina mpisa mbi. Omuntu nga abadde teyisa bwakuddamu bw'atyo. Yes, bwakuddamu bw'atyo manya there is something big going on. Ate nga si kirungi. So ningenda ku medical center.
ne musangayo ne mubulira. Wali wasoko kukolera? Yalina branch gye nava n'akola ne branch endala. Okumpi ne yes. N'essomero. Yeah. Kati ne munnyonnyola. Ekigenda mu maaso. Era ng'omuntu omukulu akubuulirira. Ne mugamba naye njagala ekintu kimu kungoba. Oyagala ekintu kimu kugoba bakoma okukola. Namugamba kungoba ku mulimu. Ne mugamba nk'oyo okukola. Nangamba at least kolayo omwaka gumu. Nensirika ne mugamba yes naye nga ku mutima nali sikyayagala kukola. So bwamunyola ensonga zo yali yazibulirako oba naye gaali mawulire mu matuuge? Ng'omuntu omukulu tajja kugamba nti nabiwulira. Ajja kukansolinga, ajja kubuulira ensi weetyo n'ebisigadde bingi. Naye nga ggwe omuntu gwe you personally oyina muli ky'owulira nti no, the only way is to leave this place. Waliwo embeera ejjawo nga okuggyako ng'ogiviiridde yo tegenda vaawo. So ne ngamba, why am I sacrificing for this? After all, I've got an experience and now I have a reason to work harder. So let me go somewhere and work. Mba nkyali awo omukisa ne gujja. Omukyalo omu ng'anoonya omuwala agenda okukola e Saudi Arabia. Awe nyine ETV Uganda Ward XP is my name. Tuchaline Aisha Success Nabanja. We are going through her life story. Tunyumyamuko naye mpola mpola hatunyumiza gye yatandikira asomye obusawo, challenges zaafunye, afunye omulimo, bamututa akoze Nancy stroke basa. Tugenze ku lugendo lwennyini. Omukyala ayagala omukozi e Saudi Arabia. Awo wetuli. Omukyalo no teyali muzungu, mukyala munna Uganda. Ya meetinga mama wange, so there was somewhere ya mama wange wakolera nga boogera. Kati nze nali ngambyeko mama wange njagala genda Saudi Arabia. Njagala gendako bweru kukolera eyo. Naye nga ate sina sente nze nganze zikola ki? Anti my family si yali awenga genyo nti ejja kwata cash empeerewo. So naye nze nali ntandise okufuna ekirowoozo ekyo. Kati ne bangamba mama wange nankubira essimu nangamba waliwo wano agamba yagala omuwala okukola e Saudi Arabia osobola ogendayo. Nemugamba Saudi Arabia waki si Dubai? Nangamba opportunity eriwo ye Saudi Arabia ate nze mukama yankola bulungi sigana opportunities. Kasita kibeera nti ngenda kifunamu kyenjagala. Oyo omukyala yali agenti oba yali just nayo mulimo bagumugambye Buganda? Omukyala oyo yali yakolako e Saudi nga yakadda. So nga wabadde akola then the neighbors nga baagala agenda obakolerako. Ne ngamba omukyala ne mubuuza nga mutuuseeko ngenda kukola ki? Nangamba ya ogenda kukola mu nnyumba. Konze nze ndi musawo baagala abasawo. Ko ye oyina qualifications like oyina ebbaluwa yo konze njiyina. Nangamba genda nayo tomanya. Kati nze ebirowoozo byange nali simanyi eri kyekiriyo era nagenda manyi. Nagenda manyi ngenda beera family nurse. Kyekyasinga okuntwala. So ono omukyala teyakunyonnyola kumalirayo buli kimu nga bwe kitambula? So nagenda manyi ngenda beera family nurse. Ate nga already kyali kirooto kyange okukuba abazungu empiso. Bakugamba mu mbeera ekyo kyonna kibeerawo. Wali olina passport? Nali siyina. Nenkola express. Yes. Kyakutwalira bbanga kyogifuna? Naku ndowooza zaalinga 5. Yes. Nenjifuna. Kati we nagifuna saagenderawo. Cause that was 2015. Ate nga nkyali eri ku ssomero eri. Have a lot of files okuzicompilinga. Biki bikyokulaba amabanja agasigaddeyo mu bazadde biki n'ebirala. So nensooka mbikolako mu kasirise nga tewali gwe ngambako. Ebya passport biki? Ebyokuvaawo ku ssomero. Nembikolako nga teri gwe ngambako. Mukama nanyamba. Essomero ne lifuna holiday 3rd term. Bwe lyafuna holiday 3rd term
eri ne baŋŋamba nti ate that was after 1 week nga holiday etuuse ne baŋŋamba nti visa yo etuuse. So nali siina va ku ssomero nga soogedde nti sigenda kudda because okusinziira ku gundi gye nalina bintu bye nali nkwasaganya obuvunaanyizibwa obwo nga sagala mbireke. In fact nga mmanyi ekigenda mu maaso n'okusinga nnyini ssomero. So nalina omugamba ne mpita mukwano gwange omu oyo nali namufuula mukwano gwange olw'ensonga twayombanga ne tuddamu ne tuyomba ne tuddawo. Yes. So mutima ne mmanya nti this can be a good friend. Bw'oyomba n'omuntu n'olaba nga ate akusika nawe musike, that's a good person. So ne mufuula mukwano gwange. Kati ne mbeera nga ne muyitiramukko ne mugamba naye jangu omperekereko ngenda siibula director but sigenda mugamba nti ngenda wa ku kyeyo. Ne tugenda ffenna. The fact is twamukubira essimu, namukubira essimu ne mugamba I need to talk to you oliriddawa cause olumu ayinza obba ku ssomero oba ku ddwaliro. Nangamba ndi ku ssomero ningenda ne mukwano gwange ne mugamba you know what, namulimba amugamba I'm going to get married. Bawange yaŋŋambe sigenda sobola transport owa buli lunaku kujja eno era agenda kunkolera eddwaliro. Yes. So ngenda tandika okwekozesa naye mbadde nsaba nkukwase buli kimu mu mutima mulungi. Omwaka ogujja sijja sobola. Awo olabira kye bayita omugaso gw'omuntu ng'agenda. So nsajja ono yagezaako bambi okwegumya naye nga ku mutima teyali musanyufu. Ne mugamba nalinayo sente z'emmanja ne mu account number yange ne mugamba nsaba bw'obanga olina z'ofunye ozintere ku account. Naye teyaziteekako paka leero. Okyabanje? Kyenyinza okugamba sente nawe alina kye yakuyamba. Yanyamba. Number 1 yampa omulimu. People look for jobs. Nga waakamala. Yes. Number 2 he mentored me into someone special. Nayigira kuye nti you can risk n'okola ekintu. Starting a school is not a joke. It's not at all. I know whatever we went through, the experience I got from him. If it wasn't him, nandibadde sibimanyi. So mutima omulungi bw'aba asobodde n'azimpa sente tebazigaana naye bw'aba tazimpadde it's okay. Yes. So mukulabako embeera the struggle you were in with him, do you really feel nti alina life yo kye yajyongerako? Nnyo n'amaanyi. Singa teyali struggle gye nayitamu sandifunye obuvumu bugenda kikube obuvumu obugenda nabuyina naye ate okubeerayo sandigumye kubeerayo. Either nanditolose oba nandikoze suicide anything. Okay. So omaze okumusiibula. Bw'omala okumusiibula kyakutwalira bbanga ki okuva e Uganda? Just 2 days. 2 days. Yes. So visa olwajja bali ne baweereza ticket? Yes, cause that was nava mu Uganda 25 December 2015 nengende Saudi. 25 December? Yes. Ku Christmas day? Yes. Christmas wakirira mu nnyonyi mubire? Yes. Soko tubulire ku lugendo awo bakuwerekerako entebe otuukayo otya? Mu family mwalimu abaali batambuddeko bagwa yasooka Nancy Aisha? Abaali batambuddeko mwebali naye ate tewali yamperekera. Ewaffe ebiseera ebisinga buli omu akola ekintu kye n'obumalirivu nti teyeesigamye ku muntu. Omuntu w'ewaka ewaffe okuggyako ng'obadde oyagala ssente asobola okuyambako. They don't have much but they can help you financially. Naye bino bakuwa obudde bwabwe kizibu. So mu kugenda kwange kutuuka ku kisaawe nagenda nzekka, waliwo abalala be nasinkana mu kamotoka then ne tugenda nali sibamanyi. So
bwekityo bwe kyali. Alright, ETV Uganda, Word XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Tugezaako okuwayawayamukko wano. Tuline Aisha Success. Oyina be wasisinkana mu kamotoka. So abo mu kamotoka be wasisinkana be bali bagenda okukola ki, bali bakuyamba ki ate be wali togenda nabo? Okay, oli omukyala yabinkolerako yayina banna abalala nga waliwo n'abawala abalala ate abagenda. That very day. Okay. So bwe tutyo bwe twagenda n'abawala abo. I think bali ffenna awamu twali 8. So mutuuse ku kisaawe embeera yali etya? Ku kisaawe batera nnyo tawaanya abaana bakadama, abaana bagenda okukola mpola first time traveling is very 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 hard. Tell us about your experience okuyitawo ku kisaawe. Actually oyita ku kisaawe nga nze omuntu nagoberera amateeka ge bandagira era siina buzibu bwe nafuna. Bangamba you have to be sharp but not so sharp. Ekyo kimu nkimanyi. Okay, ekyokubiri olina owuliriza instructions. Bakugamba kino kikole. Ekyokusatu kugamba focusinga ku gy'olaga. Olina wogenda okutuuka wogenda okulindira ennyonyi. Yeah. So nabigoberera bye bangamba okulagayo passport biki byonna nali mbitegedde. Waliwo bali ku immigration awo ababuuza ennyo ebibuuzo abakubamu ka stamp awo. I was lucky. Tewali muntu yanneesimbamu kumbuuza bibuuzo. Tebakutawaanya? Tewali buzibu bwe nafunawo. Yes. So nempitawo bulungi. Mpozi munnange omu bwe nalaba bazizza emabega naye bwe twatuuka eri ne tumuteramu ku ssaala, Mukama bambi muyambe naye ayitewo yuno. Bali bamugaanye? Ya oba waki ekyali kibulamu nkyerabidde naye nga ye okuyitawo kwe tekwali kwangu but yamala n'ayitawo. Tell us your first experience ennyonyi yali etya? Kyenja okugamba Mukama yannyamba nti siina maalo nzija kulimba. Omanyi lwaki siina maalo? Nsooka ne nnengerera ekintu ku distance nensirikira ne ngamba kigenda bba kitya. Kati bwe ntuuka wali eri yes olina okulagayo passport yo. Fine bamaze. Kati nabuuza ku bantu abamu kati kaneno ka tiketi binene ebiriko eno seat bitegeeza ki. So nagenda otuuka wali nga ngekyokola nkitegedde. Yes. So otuuse olinnya ennyonyi mwalinya ennyonyi ki? Qatar Airways. Okay. Yeah. Qatar yagenda direct Saudi Arabia. Okay, musooka Qatar Doha. Yes, Doha. Then olwavaawo ne mulinnye batwale Saudi. Tulinnye etwale Saudi. Ani yabarecevinga? Mwali mwasangayo bakama bamwe nga babalinze oba kyali kiti? Kati we twatuuka ku bagita bano abamu be twali nabo balinnya ndowooza bakwata ddala. Mwatuuka Doha? Because I remember nasigala n'omuwala omu. I miss her actually. Naye namwerabira amannya. Because tetwalina magezi gagamba nti mpa ku Facebook page yo bwe natuuka eri yes tetwabiina munnaye. So abamu bwe mwava e Uganda paka Qatar abamu mwakoma bbala baabo. Kati ate nze n'omuwala omulala ne tugenda eyaffe yali egamba Damamu Airport. Ey'abalinga eyina endala gyegamba. So bwe kityo bwe kyali. So mutuuse Damamu Airport, Saudi Arabia. Yes. And who received you? We twatuuka waliwo abakyala baturecevinga ne batuggyako passports zaffe. Kyebasooka okukola bajjako passport? Yes. Era okuva ku olwo ndowooza yange naddamu ogiraba 2018. Wagiraba okomawo? No, nali nina byenjagala okwasaganya nga byetaaga details zange. Oba passport oba ID. So nengisaba eyali agiina. Ate n'agisigaza. Wajjako bujja details? Okuddamu ogikwatako mu ngalo bwe nti mbeere nayo. Yali 2019 Ogwokusatu. Nga bagenda kunsalira tiketi ate nayo ne batagisala.
Alright, ETV Uganda. So kate eyo tugenda tuukayo yonna. Kakati atugenze wano bakureceiving. Baba receiving aba batwalawo. Batuteeka mu room. Mulimu ebitanda, budeeka, mulimu blankets, wali clean. So sawa zaali nga 5. Yes. How many people did you find in the room? Banji. It was like a hostel. Chali like a dormitory. Nga bonna bawala ate nga bava mu mawanga ag'enjawulo. Abava Nigeria, abava Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda. So it was like a collection center. Yes. What is the basis anti babasokezaawo? Okay, okusokezaawo bosi wajja kunone. Bosi wa kusanga. Yes. So twabeerawo baba wa ku byokulya ali obutinitini bu juice neki oba juice n'ebindaazi oba byali bindaazi, I don't remember very well. Oba n'obugaati n'obukeeki bwe bityo. Yeah. So awo gwomulawo bbanga ki? Just hours. Just hours. Yes. Wasangayo kabogera olulimi lw'oyogera? Oluganda? Oli gwe nali naye we were unlucky tetwasangawo ndowooza bannayuganda that very day. Baba saabalaba. So wamalawo ssaawa? Natuukawo ku ssaawa 5 ez'ekiro ne tusulawo. Of course twakuba otulo twaffe. Nze kyensinga okuba nakyo mu nsi twetulo. Oba ndiwa So obudde ne bukya. It was winter. Obudde bwakya ziba ziwera ssaawa era nga 5. Ngenda owulira basoma erinnya lyange ne ŋŋenda. So oligo wali naye wakuma mumulaba? Kati mba ŋŋenda omutima ne guŋŋamba basoma linnya lyo bbosi okutwala. Nenzirayo nensiibula oli. Ne mugamba nti kirabika ŋŋenda. Kati ne tuwulira nga twagala ate tusigale awo nga tutandise obutasalawo. Naye ne tujjukira kye baatugamba. Bw'oba otuuse oba otuuse. Tewali option endala. Yes. So batu briefinga abeene Uganda. Awo ne musiibula ne ŋŋenda. Ne nsooka ntuuka omukyalo omu nampita. Gundi yange saagikwata still bagiwa boss. Yeah, a very big tall man. Ne ŋŋamba ho kaweddemu. So yali amanyi ku Luzungu. Yaŋŋamba ugambe nti Aisha? Are you Aisha? Yes. Oh, salamu alaikum. Come we go. Ne tugenda. Manyi kugenda ntumanyi gy'olaga. Of course, yali entambula yali y'emmotoka. N'akuteeka mu mmotoka? Ng'alinawo n'omutabani w'omu. Kati oyo mutabani we ng'alinga alina akazoole ku mutwe. So nendabye dda nga gy'emirimu gye ŋŋenda okukola kujjanjaba ki. Ne tutuukayo ewaka. Omukyala yannyaniriza bulungi nnyo ne ntya n'otya. Because si kye nali nsuubira. Abantu abasinga yes, kye bagamba kituufu. Waliyo abantu ababi n'abalungi. But the woman was so happy, n'asanyuka nnyo. You know, okuba nti ogenda ewantu naye ng'osibye oba nfiireyo. Naye n'osangayo ebintu nga byanjawulo. Ndula omukazi musanyufu nnyo. So essanyu lye lyantiisa. Ne ŋŋamba oba yeeyisaako. Naye ne ŋŋuma n'aŋŋamba okay. Ogenda sooka owummulemu. Bw'onaawulira ng'ofunye amaanyi ojja kujja tutandika okukola. Saamubuuza ngenda kukola ki. So ne tugenda mu ruumu yange ne bampa ebyokunaabisa biki buli kimu. Kati bwe nasinga ottiira ne bampa uniform ez'aba housemaids. Yali ya kala ki eyo? Ntera kulaba za green, blue. Yali ya green nga kuliko neya brown bwe bityo. So bwe yampa manyi Mukama yampa olugezigezi naye Samuel yalunyamba. Kati bwe yampa ne mugamba naze n'engoye zange ezo sizaagala. Nangamba zino z'olina okwambala. Nimugamba no
sizaagala. Katuwali ogenze na ngo yechi. Nagenda ne skati zange empanvu ne blouse zange empanvu. Ja. Cause the other lady had briefed me. Nangamba osobola okwambala engoye zo kasita ziba decent. So olugezigezi olujje Uganda olute Saudi. Yes, narutwalayo. Omukazi yangamba ekintu kimu. Bwefuula fala bajja kulinya ku mutwe. Nikitegeera. Nangamba ebakuyita ennyo bw'oba otuuseyo wefuula ekiggala nti towulira buli kaseera. Era navayo bamanyi siwulira bulungi. Nate nga mpulira. Yeah. Awo tujja tuukawo. Nina ensonga lwaki. Kati munaaye ebyokwe yajanjuluza n'enjiraba nga sibyagala. Kati n'amala n'angamba katulabe engoye zo n'enzimulaga. N'angamba naye zino engoye obudde bunyogovu. Zino engoye tosobola zambala. Nali simanyi winter bye biki ne summer tebinkwatako. So n'angamba obudde bunyogoga kati nampa waliwo bi trousers bye yampa bya cotton biyambako kuba nti empewo tekola ki n'obu t-shirt wa cotton. So n'angamba okay so samu munda zino then otekeko bineno otekeko ezizo. Ningamba okay. So nibangamba okwebaka naye loza nebaka tosoko tubulire kuba abawala betuze tulaba abatunyumiza ku mboozi bagamba ennyumba nnene nnyo simanyi fulo ttaano okola bwoti embeera yali etya family yalimu abantu bameka? Family yalimu abantu 6 omwami n'omukyala n'abaana bananga balenzi. Naye nga bato. The last one natuukayo nga ina 6 years navayo ina 9 years. Yeah. Ate omukulu yalina 14. Yeah. Bali bana bato. So ennyumba yes yali nnene naye nga yali nnene nga bonaba okukola buli lunaku ejja kukooya. Nyumba yali ya bisenge bimeka ali ayagala omukubira mu ekifaananyi. Ayagala ogenda. Yali ya full meka. Bili just ground nene yo esooka. Okay. Yeah. Okutwaliza wamu it was a normal house. Yes. Ngerimu ebisenge, ngerimu eddiro limalawo oba digatana emirundi nga 10. Naye ebyo byonna saasooka biti anti nze. Nga sibirowoozaako nti oba ngenda bikola. Then okwebaka bwe kwannema ningenda ningamba omukyala I can't sleep. Nangamba togooye. Tebwali bwa kiro. Obudde bwali bwa misana. Yes. Kati angamba webakenze already eri twali twebase. Nebyo bino bibagamba obukoowu bw'ennyonyi sabuulirako era nabuulira nkomyewo Uganda kye bayita obukoowu bw'ennyonyi. So nali sibitegeera. So oze Uganda I can't sleep. Yes. Nangamba okay you can have breakfast. Awo ziri musawa 7. Nangamba ndi breakfast. Ngorede kweri ku table. Breakfast oluba kuwa biki? Kubs. Kubs ziri awo ziri nga bichapati. Naye byabwe tebiwooma. Biri awo byanjawulo ku byaffe. Kuliko n'obuntuntu bungi kati nabukubulira amanya tojja butegeera. Ng'ogire oli abali batambuddeko babumanyi. Kyeka bugenda biva mu mutweze. Kati obwo okulya enengeri gy'obugattamu omukyalo oli yanjigiriza bwe babirya. So she was nice okuva ku olwo olunaku. So nanjigiriza bwe babirya nangamba kino kigatta ne kino n'okirya biwooma ate nno nga naye waalyako. She was so good. So chai yaliwa amata chai mukalu? Chai mukalu wa abaawo n'owamata abaawo. Kyagala kyonywa. So muvudde awo omaze okulya breakfast ki ekyaddako? Kwoza bintu. Ninsooka nkitwala nnomo ne mmanya omuntu okyali ewantu n'okola ki oyoza ebintu n'embyoza. Mala okwoza ebintu ng'omukyala ngamba Aisha kakati oba olina amaanyi tugenda kwoza compound. Kye nava mubuuza olina omukozi? Omubuuza olina omukozi? Yes. Tonamanya nti ogenze kukola? Yes. Ne mbuuza olina omukozi? Nantunuulira. Omukyala yali amanyi Oluzungu? Amanyiimu olutini. Era yaŋŋambirawo nti amanyiimu olutini. Era naŋŋambirawo yesi mu Saudiya ye mu
alina country gyava ya naye nga Muwarabu omusajja we Saudi kati nasooka naŋŋamba jangu nantuuza naŋŋamba wabadde ojja bakugambye batya nga baŋŋambye nzija kujjanjaba family naŋŋamba nedda ozze kunnyambako mirimu gyawaka nemugamba eki nemubuuza naagisobola naŋŋamba ojja gisobola nja kukuyambangako natandika olowooza ebintu bingi naŋŋamba nembeera eyonoonese byo bino bijjo byempulira kati kyenava mugamba neetaaga okwogerako n'omukyala eyankonekitinze wano nampa essimu ye nenjogera n'omukyala omukyala naŋŋamba it's okay oyo omukazi mumanyi mulungi nnyo mujja kukola wamu talina buzibu okay saayagala bitwala wala kols nali ngenze nga kiwedde nemugamba tugende tuwoze compound nemmanya kati saawa eyo kyenza okola kindidde cause nga bwontunuulira of course okiraba nti sobola kola mirimu kuba n'omukazi yambuuza naye namubuuza naagisobola naŋŋamba ojja gisobola nga nkuyambyeko so baawe n'amubuuza oyo omwana n'asobola okukola nga really sifaanana kusobola kukola naye natuuka ekiseera nemmira pini nembagamba nja kukola nga ndaba tewali kirala so akututte compound first day assignment omulimu ogwali munene mugwali gwa compound compound nga kiki kyolina ogikolako kujooza ojooza naki kwera fe Uganda twera njere eri compound yayo yali mu tiles kati just okwata pipe y'amazzi kugira nfuufu kugenda yes ate engeri gye yali winter nga tewaddugala toyisako brush awali ebiwaddugala ennyo cause the woman was so clean nga muyonjo nnyo so nenjoza compound naye kati nga ye ayiwawo amazzi kati nze nga kasqueezer kenkozesa osika amazzi so akulaga how things work out yes. omala okoza compound how long did it take you kyatwalira 30 minutes kirabika teyali nene nnyo nene ennyumba eri wakati compound egyetolola bwe bati ate eri yonna wanene so mumaze okoza compound kyekyaddako awo emmere yali eyidde kozi yali afumbye emmere ntugenda netulya emmere kumala kulya mmere netwoza ffenna ebintu tell us about your experience emmere yasooka e Saudi bakuwa mmere ki gwali muceere naye enva sizijjukira I think yali nkoko test y'enkoko yali etya kweno gye wali omanyiridde Uganda wenamala okulya emmeme nensinduukirira that's what I can say gwali muceere bafumbye enkoko omulimu supu mungi kati bayiwako beyiwe bati nga test senongi naye nakyo nenkigumira kuba nali nsazeewo ŋŋume so n'oli emmere nemwoza ebiri emmeme nensinduukirira neŋŋuma saasesema tewamugamba nti this or that sitera nnyo complaininga unless otherwise so netwoza ebintu naŋŋamba genda weebakemu sawa meko zigenda mu 10 nengenda neneebakamu kati mba neebase ngezaako kuteekako essimu yange tegendako kozi bugundi airtime bwe nagenda nabwo bwaggwako kati nga sina airtime ngezaako okuba tayitamu nengimutwalira nemugamba essimu yange yino naye ngaeganya okukola sina airtime ngenda kukola ntya naŋŋamba okay kati kuconnectinge ku wifi ne bagiconnectingako neegaana essimu emala okugaana naŋŋamba mu nnaku ntini mu nnaku 5 tujja kugulira essimu konze fine naye nga nnaku 5 nnyingi njagala ye ate nga sagala byakumpa yaabwe njagala yange obulamu bwange nkozesa nnyo kaaba kintu wekinyiga sitera kuyomba aba kwogera bingi nkaabawo so nadda mu room yange nenkaaba bagenda okumpita nga amaaso gonna gamyose
omukazi nambuza okabira ki nembwa njagala simu njagala simu ate simu yiyo girina ogiragite kulaba gamirinda bwe nakutaano munaye sambanya kyandiko kyeka nali nakula n'ekyejo ate nakitwala n'eri naye mukama yampa bwe mukisa nti nasanga omuntu omulungi otherwise bali nkubiddeyo so omukazi ono she's a mother a real mother at heart ate ayina eddiini yayina essimu 2 n'akwatako emu n'agimpa n'angamba saagala okaabe njagala okole nampa essimu abakyala mu nsi z'Abawarabu eriyo abantu abalina empisa n'abali kugamba abalina omutima omusaasizi era ogwagaliza gye bali ku 10 osangako 4 ku 10 osangako 4 so omukyala akuwadde essimu nampa essimu wali ofunye layini yeeyo temwali layini yankonectinga ku wifi kati wano mukunteeka ku wifi nenkopa password ya wifi nenjiyingiza mu mutwe kuba omukyalo oli yakiŋŋamba nti ofubanga nnyo n'ofuna wifi password y'ewaka kati nga kyayagala nti nkozese essimu yange naye essimu yange yagaana so nenzikakkana omukazi yaŋŋamba ekintu kimu nkuwadde essimu eyo naye sijagala mu ffumbiro njagala ebeere mu kisenge kyo bba wange tagiraba ningaze nga sisobola kweka kuba nze neoŋŋamba kweka ssente sibimanyi kati nembeera nga sibisobola mutima neŋŋamba we naabeera nnyo hambo njasemba nakyo olwo lwe lwali olunaku lwange olwasooka yes olunaku olwasooka oyize emirimu ofunye n'essimu yes ntegedde n'ekyokukola otegedde how things work out so kyekyaddirirako emirimu gyatambula giti generally emirimu sasooka gimanyiira because nze muntu mu Uganda eyavanga ewaka nga njozezza kakopo kange ne sowaani ningenda ku mulimu nenvayo essaawa zange 12 leetiri ssaawa 2 ningenda mu restaurant nendya emmere nenkomayo waka nenneebaka ne bukya ku makya ennyo bwe mba nina agafumba caayi nenfumba emba siina ku mulimu gyali kati bwe ntuuka eri really it wasn't easy era ekyannyamba kyali kimu nti baali tebanvuma baali tebannyima mmere tebantulugunyaako naye ng'emirimu nakaabanga amaziga so soko tubuulire kyakutwalira bbanga kyoyidde emirimu myezi nga 6 igabuyizi emirimu nali ngimanyi kozi buli muwala akuze omanyi osiimuula omanyi okwoza soko tubuulireko olunaku lwo lwatambulanga lutya ozuukuka ssaawa mmeka era tosoko tulambuliremu nti nazuukanga ssaawa bweziti nenkola kino nenkola kino nenkola kino nempumulamu nenkola kino okay nazuukanga ssaawa 2 kati nga wenzuukuka nsookera ku kulongoosa ennyumba upstairs nali sirongoosayo buli lunaku naye nga downstairs waliwo rooms 2 nga zo sizirongoosa buli lunaku mpozi nga abagenyi bazze then nge wasigadde wa buli lunaku kwoza bintu emmere yo nali nagaana ogifumba nagaanirawo so byebyo binali nga lwaki ogaana ofumba emmere ng'ate oyagala ejjiri ekyangaana ofumba emmere paka ne leero saagala kufumba mmere seeyo yokka so watuuka mu maka g'oli gwe n'owerayo amateeka by'olina okukola n'ogamba amateeka go nagawa naye mu ngeri ennungi I could speak well to her ne mugamba nti nja kukola kituufu naye sisobola kukola nnyo ekyo n'akimanya era nansuubiza ajja kunnyambako era yannyamba mpaka ku lunaku lw'okuvaayo totubuulidde bwe watuuka bakwanjulira ssente z'ogenda ofuna era ozitegeera tebaaziŋŋamba naye nava eno nga nzimanyi wano bagamba ssente mmeka baŋŋamba 800 riyal 800 yes zirimu ezeno bwe ziba zituuse eno nga batemyetemyeko nga nze nnyinizo mba nfuna emitwalo 72 yeah. So kati otandise okukola ebintu bitambula okutta empola emirimu gimanyiridde mu myezi 6 ki ekyasinga okunyiga mu maka gano
ekyasinga okunyiga tewali sijja kulimba nti okusoomozebwa mu makaago ekintu kye nalinga afunye abaana bagezangako akamanyiiro naye nze simanyi mukaa we yannyamba omuto yalina akamanyiiro ne mukuba kati mmala omukuba akaaba nnyo namulya mugere n'agweri taata we najja emisinde nga kirira amadaala ne ŋŋamba kati kaweddemu nange nenfugutuka emisinde kati nenfuluma nno n'ekikomera nenzigulawo kageeti nenfuluma kati ye yali yambadde kashooti kyokka ajja emisinde nze nanyimiriranga eri nemutunuulira taafulume kati obuzibu bwali bwakudda nkomyewo ntya mukudda nasooka nembeerayo wabweru kati omukazi nayimirira mu ddirisa waggulu nanengera nampita ye yali mukwano gwange ennyo kati ng'ajja kukola ki tayagala kuba ku mwana we naye omwana oyo yankuba ekijiiko nenkigamba nze tebamanyiira nekigweri ekikaaba nnyo 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 nagenda tata akyajja nenfubutuka kyekyamukubya kubanga namanya we muleka mumanyira ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu forever so nemugemerawo neŋŋamba mutima nja kuwoza kasita sikusse so omukyala akuyise oyampita n'avaayo waggulu najja nennyingira ekikomera naŋŋamba lwaki mulwanye nemugamba oyo omwana amanyiira ayagala tandika kunkubaza saa kumanyira waffe e Uganda omwana omuntu takuba muntu mukulu oba oyagala nkole tuuza abaana bo bagambeko awo nali njizeeyizeemukko ne ku Luwarabu ate nayangu oduyiga kozi omukyalo oli yaŋŋamba ofubanga nnyo noyiga mangu Oluwarabu ba wali wagendako mugundize olusiraamu wano ng'ebimu obimanyi nako masomo aliifu ng'ebisigadde sibimanyi byogera naye omukyalo oli yaŋŋamba nfube nnyo okuyiga ki kati nga nkozesa YouTube nenjiga Oluwarabu n'ekirala waliwo omwana oli gwe nagambye obwongo bwe nga ategeera asoma n'okusoma naye olumuzivaako kati omwana oyo ayogera nnyo nga radio ayogera n'okoowa so the more he could speak nga nange njiga nga wembyogera obubi nga ntereeza n'okuntereeza so naye oyo omwana yalina ekyamukutwera mu myaka ebyo mu myaka nga 12 so omukyala okomyewo omukyala yakugamba ati awo namunnyonnyolamu n'ayita omwana n'amugamba taddamu kikola nange naŋŋamba siddamu okuba omwana we mmala mugamba mala mugamba nti omwana akoze ki so bwe waddayo omusajja yali yabivuddeko dda omusajja wali oyogera naye si nnyo ng'okoma interaction yo n'omusajja yabange salaamu mutolera salaamu kyokka era olunaku lunayogerako naye ebigambo ng'ebitaano lunaku lwe nali nga ni mpulaani zakudda naŋŋamba togenda sokoberewoko biki ne mugaba buli wena tukogenda nga muŋŋamba sokoberewoko ŋŋenda kati awo bye bigambo bye nayogerako naye so ogambye tulina nnyo kyakunyiga that is ye incident yokka mu bulamu bwe Saudi ebbanga lye wamalayo ekyokka kyekintu ekiri ekyakutuukako kyekyo tewali nnyo kyali wali otambulako ng'ovaako ewaka n'otambula oba wali obeeraawo nga otambula okugamba nga nali nga ntambula nga bwenjagala okutambulako ŋŋamba oyo omukyala ng'otambula n'olagawo ne tugendako mu malls tugendako mu parks wekka oba nabo sinzekka era nga ye yaŋŋamba oba olina gy'oyagala okulaga gw'oŋŋamba ne tugenda ffenna olunaku lumu lwe natambulako nzekka natoloka nga mpulira muliye ka freedom kali mpuya sikayina oyagala wali osubwa endongo y'e Kampala saagenda mu ndongo aŋŋamba wali osubwa ebiduula by'e Kampala okuzunga wano ne wali kye nakola nakeera bulungi nnyo ku makya leero njagala ttambulamuko nenfuluma ne neetoloola ebizimbe wenti tolina nnyo gy'otambulira namala okwetoloola nenkomawo nembeera relieved psychologically nentereera wali oyagala kumanya just surroundings omanya okubeera awantu nga tomanyi nawe kwetolodde wafaanana watya so bakitegeera nti ofulumye tebakimanya
so wakeera nnyo obudde bwongo bw'okuzuuka tebuli kati ng'olwo omukazi azzeeyo mu buliri kwebaka akeera n'ategekera batabani be n'agenda n'addayo neyeebaka oluvannyuma nze nenzuuka okukola emirimu kati ko olwo nakeerera kutambula teyamanya so bwe watambula kye walaba ebweru tewali kyamaanyi teri bantu bweru tewali kyamaanyi era saddamu embeera y'obudde yanyigamu naye winter mu summer byonna byali binyigamu naye si nnyo byasooka ne binyiga omwaka ogwasooka nga sibimanyidde nejaddako n'embeera okke pozi kale ekintu ekyanyigamu omubiri gwange gwalema okumanyiira okukola nga wabeerawo heavy duties oba kukirininga house omukwata ebibundi nemugira kati nga nja kumala wiiki nga nnumizibwa nzenna kyokka ne woba olumizibwa otya olina okukola kati omubiri gwe gwagaana obimanyiira paka kuvaayo nga gunnuma era ngenda ntereera butereezi abatugamba abaana abawala abatera nnyo okulusanyizibwa naddala abasajja babeerako n'embeera gye bateekawo ewaka gwe kyali kitya omusajja alina kuba yali akugambyeko omusajja oyo yampa lesoni nti they are many in the world gye bali abasajja nga bo basajja mu nsi muno kubanga newe twasigalangawo ffeka ewaka nga si ye muntu addaawo mbuba abeera ku tv ye bw'agikoowa nga yambuka agenda mu ruumu ye nga ne waaba ayina kyayagala bw'akonkona ku luggi lwange adduka nayimirira eri n'akyogerera eri ajja n'akonkona yes bw'amala nadduke ate lwaki abadduka ebintu ebimu abantu babikola kukuuma obufumbo n'okukuuma ekitiibwa yes so yensonga lwaki yakolanga wa so yakikolanga omukazi aleme kugamba nti oba waliwo embeera waliwo incidents esobola okujjawo oli n'abuuza lwaki ogenda ku mulyango gwaki gw'omwana era nga waaba akonkonye wabaawo ensonga enkulu yes wabaawo kyanoonyeza nga takiraba bwe bityo ewaka wajjangawo k'abantu abalala bano baŋŋanda mikwano oba famire yali ebeera yokka nga tebakyaza bajjanga naye si nnyo I was lucky omukyala gwe nasisinkana oyinza okugamba twali ba Luganda there was a time nga tulinga ba Luganda because twateesanga ebintu byebimu nze banenze saagala bagenyi naye nagamba nze nno nze nsinga obutabaagala lwaki she's a Syrian so teyalina nnyo bantu be yawo abasinganga babanga ba musajja she doesn't entertain visitors so much lunaku ki lwe wasinganga okukoolwa n'ogamba luno olunaku emirimu gyo gyabanga mingi Lwakutaano n'Olwomukaaga Olwokutaano kyanjawulo kye kyalingako olumu nga abagenyi bajja yes ab'omusajja ba friends oba ab'omusajja oba ab'omukazi kati ate we bajja tewajja omu bajja bangi n'olwekyo oyinza okukola emirimu ne wejjusa ekya n'ogamba singa abaddewo ka booda kwoza bintu kusiimula kiki ekikyukako ku olina okutegeka ennyo ewaka compound erina okuba nga eri clean kagamba buli kimu kirina okuba nga kiri organized okusingawo bulijjo kati waba baze ku Friday kitegeeza ne Saturday emirimu gijjaba mingi because ojja cleaninga ate bo balyanga abaana abato ojasanga everywhere yawaddugala kati sipola gyabanga mingi Saudi Arabia obeerayo myaka emeka? Saudi Arabia nabeerayo emyaka 3.5 lwaki 3.5 kubanga contract batugamba ya myaka 2 kye bayita contract sakisainingako nze nganze otandise kukola nga tomanyi bbanga lyogenda kukola nali ndimanyi nze nali manyi ngenda kukolera emyaka 2 era gye baŋŋamba but emyaka 2 jaggwako omukyala oli engeri gye yali mukwano gwange nga agenda kufuna operation bagenda mulongoosa so yalina ebizimba mu lubuto kati nga bagenda mulongoosa kwegamba nga atulawo n'akaba Aisha you going ogenda naye kati nzani agenda okunyambako omuntu omupya tamanyi okitegeera so n'akaaba ebintu bingi kati bw'aba akaba wenti n'ensirikamu nga naye nze nganze Aisha
kiki kye nninawo kye nkoze Uganda myaka 2 so myaka 2 sente wali uziteeka sente zibaawo naye bwoddayo eziriwo katugambo ina obukadde 10 kuba sente ezo tosazeemaliramu wekka wabaako era banno b'okwasaganyizaako ensonga ezimu so nagamba nti emyaka 2 kiki ennyo kye nninawo obusente bwe nnina bwenzirayo ngenda bukolamu ki so nenkubamu obufaananyi nenda nga omukyala nneegayiridde so nentwala advantage y'okunneegayirira ne mugamba fine nja kusigala naye ng'ekikulu ekyasinga okunsigaza waleti yange oyagala oyongera okufuna ku ssente kwegamba omukyala yakugamba okusigala n'olekirabo oyagala okudda ewaka n'ate nga ne ssente ozagala n'ogamba kamumemu kuba singa teyangamba sigala sandisigadde naye weyamala okuŋŋamba nendaba nga it's an advantage to me ensigala okusasula bali bakusasula bulungi emyaka egy'ebiri bulungi nnyo soko tubuulire ensansaanyayo ssente ezo wazisindikanga Uganda wazeeterekeranga wakikolanga otya okay omwezi ogwasooka nagusindika e Uganda omukyala n'aŋŋamba nti you are lucky tetutera kusasula baana mwezi gusooka tubasasula emyezi 3 egisooka lumu yes amala kukola kozi wo yaŋŋamba namubuuza n'aŋŋamba woba olemereddwa mu myezi 3 egyo ezo sente zezikuze wammwe bakikozesanga advantage kati n'aŋŋamba naye woba okoze tuzikusasula emyezi 3 egisooka obanga ali ku interview banga ali ku bakiyitani probation oba kugezesebwa trial yes naye nze nabigwa kyemmanyi nagigwa naye kyekyakusasuza aiwazirako oba kuba nti omukyalo oyo si kati I think character y'omuntu character ekweyimirira nnyo neeyisanga ntya yadde natulanga eri nenkaaba amaziga nga mulekwa naye ate nga nkola kye baŋŋambye okukola yes n'ekirala nga siyomba siina mwana we gwenvuma ate nga ndi mukwano nnyo gw'abaana be okuvako oli gwe wasamba tewaddamu oyo ye naddamu oyo ye twalinga tuguluba bibye byali byakuguluba ne batumanyirirayo tuguluba ate ne batusanga we are friends kuba yali muto tosaba mmalako naye nga tomukubyemu though bo tebakuba ye mwenye ntakuba mwana kizibu nnyo kisobola omutwalira emyezi nga3 ng'awooninga omwana lwakuba wamukwatako mumukuba ate gwamutaasa so ekyasinga okunnyamba osigalawo relationship wakati w'abaana nange so omukyala akugambye sigala agenze ku operation yagenda etya was it a success or it was a successful one nakomayo wakeera nga mugumu amanyi mukwano gwe Aisha waali we were friends so yamala bbanga kyenga taliyo naku ndowooza 3 yes nga gwabeerawo n'abaana okay omukyala oyo yali takola kubanga mu mbozi gy'otunyumiriza eraga nti yali afumba emmere yali takola ng'abeera waka yes yali takola lwakuba nti yatuuka ekiseera ate nno we natuukirawo bombi baali tebakola ng'abajjewa sente zirabirira ewaka ebyo muneesimanyi sijja kulimba nga n'omusajja abeera waka okumala omwaka gumu yali takola naate nga salary yange njifuna nga n'emmere tulya nga na buli kimu ekyetagise waka weekiri ng'asiiba waka yes Alright, ETV Uganda, that's where we asimanyi obe Uganda waliyo musajja wana ayinza omala omwaka ewaka kagube mwezi gumu 2 nga family area. So otambuza contract omukyalo ono yagamba weeyongereyo bbanga ki oba teyali kugerera yangamba neyongereyo omwaka gumu kati nze ne mugamba yambuuza ki ekikwagazisa ogenda e Uganda ne mugamba njagala genda soma business nangamba business osobola ogisomera wano ku online ne mugamba sina simu nnungi sina laptop nangamba wemba nkugulidde simu ne laptop osigala n'okola nga bw'osoma ebintu byo online ne mugamba very fine nsigala so after 1 month n'abigula
nagulire simu ennungi. Yes. Simu ki? Yangulire eno yennyini gye nini. Simu ki Samsung ki? Simu Samsung. Samsung. So n'amala obbigula n'engenda mu maaso n'okukola. Twalinga tuteesa. So laptop agigulidde ng'ogenda ssoma kyali just kiwaani wagisomerako ki? Nali ngenda soma business ya forex ya online. Naye ate wakati awo ng'obwongo bwange bwagala nnyo kye nnyinza okukola nga nkikolera wonna wendi. Olw'okuba nti omuntu oba olina ky'onoonya Katonda wakikuwa good. So nenfuna opportunity endala ate etali forex naye nga yeefaanaganyiza. Nenfuna business awo eya online nenjitandika. Business ya network marketing. Nga olaba entrepreneurs. Bwetyo bweri. Ng'okyali eri? Yes. Nagitandika nkyali eri. Nafuna mukwano gwange ku Facebook. Kati ndaba abalina ebintu bye bakola biki ne mwebuuzaako. Nangamba n'abimbuulira. But before nafuna oggi wange n'abingambako naye nga tabimanyi bulungi. Kozi nambuuza nsobola okukwasa ssente zange n'obinkolera nangamba sikwata ssente z'abantu. Ojja bikola ng'okomyewo e Uganda. Nebimalamu amaanyi. Mbadde njagala kyenkola nga ndi wali. So business kino alaba ETV Uganda yali etaazo gimanyi. Business ya network marketing nga tukolera wamu ne company eyitibwa Alliance in Motion Global. Abasinga bagimanyi naye tebanagitegeera bulungi nnyo. Nga company eno esangibwa mu Philippines eri ku mulamwa gwa bulamu na bugagga. So gw'ogiyingirira eri owaayo ssente mmeka era otya ng'ofunamu otya? Actually sasooka papa giyingira because yajindaga nali simumanyi nnyo. Tulina abafere mu Uganda tulina n'abatuufu. Kakati nze natuma abewaffe ne mbagamba musisinkane omuvubuka bamuyita we bati. Mugende ku office eri ku kizimbe w'ekiti ku Mabilis Complex. Mulageyo omuvubuka oyo ku reception mubabuuze bamumanyi. N'ekirala mwetegereze environment watuufu. Ne bambuuza oyagazaayo ki? Ne mbagamba ngenda kukola business nga ndi eno nga ye eri eyo. Ne bagamba bagenda kubba biki ne mbagamba nti mugende musooke mulabe bye mbagambye. Kozi oli we yajindaga ne ngenda ku Google ne nkebera ne mbuzaako ku mikwano gyange. Most of them were negative about it. Kati kwe kutumayo abewaffe. Mama wange ne sister wange ne bagendayo. So ne balaba. Ne babuuza ng'omuvubuka amanyikiddwa bulungi akolawo. Company eri registered buli kimu weekiri. Environment ng'ekulaga nti it's a genuine company. Yes. Nenjikebera ku Google ng'eri international. Ne ngamba can one company cheat all over the world? Ngamba nedda. I have to do it. Kati oyo mukwano gwange nanteeka mu WhatsApp group nendaba abaana bali mu Oman, bali Dubai, bali Qatar, bakola business. Nengamba ate nze olwo Saudi lwaki ngana nentandika. Twano mu kutandika naweereza mama wange sente obukadde 2,340. Nengula 3 business centers mu company. Just kuweereza details zange nga ne banregisteringa nefuuka member. So mukufuuka member ezo sente bampa packages 3 nga zirimu food supplements. Ezo food supplements bali ne bazitwale waka. Ne bazikozesaako bonga bo. Satundako n'emu weight product. But kye nakola bwe banteeka mu group eya training okuyiga business nafaayo nnyo okuyiga business okusinga okwagala okukola ssente. So nenfuna enough knowledge about how to handle the business, nyinza gifunamu ntya, biki ebiyinza okundeetera ogiremererwa, byonna ne mbitegeera. Bwe namala obitegeera awo ne ndyoka mmanya okay, saawa ya kukola ssente.
Alright, ETV Uganda tuchaline Aisha Success na Banja atunyumiza olugendo lwe. Business eyo tugenda jiddako. Tusooke tumaliriza omani wali. Saudi sorry. So kati tuddeyo Saudi. Saudi wano okoze omwaka bwe gwaggwako ate emyezi giri lwaki wayongezaayo wakipinga oyongezaayo? Since tekwali kwagala kwange okwongezaayo wabula mu mwezi gwokusatu cause December we yatuuka nengamba omukazi ya kati njagala genda waka January omukazi n'agamba fine ndoza nayogeramu ne baawe kati ate laba bwe banyongezayo emyezi 3 ng'omwaka guli guweddeko ekyayongeza emyezi 3 ng'omukazi asoma yali asoma ddiini n'agamba nti ebiseera ebyo simanya abaana holiday biche ne bimulema okukwasa nga taba bwagenda bikwasaganya nansaba nkole emyezi emirala 3 kyali kinyiga nali wadde mbogaana naye I think sayina lukusalugaana kizibu nnyo Mwarabu okugamba ekintu n'okigaana ne musigala nga mukkaanya n'ate naawe ebirungi yali akukoledde bingi kuba abaana bendabika abasinga bakaaba olina kugulira essimu laptop okyagirina gyeri njina era ngikozesa ku business nakaso nensigala ate Omwarabu alangira bw'obanga ogaana ng'akugamba naye nze wangamba nkugulira essimu ne laptop nembigula kyokka gwe nkusaba ogire ng'obeerawo ng'ogaana so amala n'akulangira ate nga yeyabikuwa which is okay kubeera yeyabikuwa togenda kukola ki kukijjawo emyezi 3 negiggwako ati ogwokusatu 2019 nimbatabukira olwonkooye nakoowa nempulira nga sometimes oxygen mbaka mubake yalimu SC naye omutima gwe gwali gukooye omubiri gwe nga gukooye bala okuva nga 26 Desemba 2015 paka 2019 March nga tofunangako off okola bukozi okujjako ng'ogwagamba kanti ojingemu wano n'ojingemu wali yes tosobola oba boyfriend yali akutadde ku bunkenko waayo bw'otadda nze ngenda wasa obulamu bwange tebutunuulidde nnyo boyfriend waba wasaawase ki ekyasinga okuteeka ku pressure okwagala okuzza wano? Nze nali nkooye nga mpulira ngenda ffa nalwalirayo ulcers nali munene if I could show you my pictures so nga ndi munene ulcers zannuma ne zinsiriminga in fact zino products ze nagula bazimpereze Saudi nentandika ozikozesa yes nentandika okufunawo enjawulo nga ntandika okuwona banfangako nnyo era ekyo Mukama abawa omukisa buli we nagirangamu olubuto lunnuma mu ddwaliro ne tugenda mpaka ne mu scan ne mu private hospitals naye omubiri okay bangamba ekyenda kyali kinafuye so kati bw'obatabukira nabatabukira mwezi ogwokusatu nabatabukira mwezi ogwokusatu omusajja n'angamba genda mu kagundi we kati olete passport yo ngenda kusaira ticket yodde waka yagenda era essaawa ze yamala mu kkubo ziraga nti yatuuka naye ate yatuuka enakuba essimu n'angamba okusinziira ku gavumenti ye Saudi Arabia bangambye ninde emyezi 3 ndyoke nzire waka nempulira nga binsobedde gavumenti bigikwatirako wa nakaaba amaziga kwolwo nentambula nenfuluma wabweru nentuula wabweru mukazi n'ateekako habaya nannonayo nga ofulumye mu nju mu kikomera oba oli ofulumye just mu kikomera oli wabweru yes nga mpulira neetamiddwa nga nnoonya ekkubo lyemba nkwata mbaviire naye ng'omutima guŋŋamba calm down nekyo newembinyumya mpulira ng'amaziga gaagala kumpitamu it was a tough situation whereby nali either nsalawo oba kwetta oba nkole ki
but Naguma ekintu ekyasinganga okungumya yali mukazi oyo. So omukazi bwe yajja we yakusanga ebweru bagamba ati actually omukazi oyo yaŋŋamba Aisha njagala ogume omaze wanene ebbanga ddene lwaki emyezi 3 gikumalamu amaanyi naye nali nkooye. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Tuli ku story ya Aisha mpola mpola. So bwe wakola emyezi 3 gino giweddeko ki ekyaddako awo? Naguma nenkola emyezi 3. Nagamba omukazi emyezi 3 wegiggwako nemudamu ne muŋŋamba nnyongereyo ngenda kwetta era ne mubuuza bwe nfiira eno munziika eno oba munzizaayo waffe. Naŋŋamba bw'oba ofiiridde eno tusobola okuziika eno naye toddamu byogerako togenda kufa. Ngenda kufuba nnyo ndabe nti okola ki odde waka nkimanyi okooye. Neŋŋuma ekisibo ne kiggwa kale laba ekisibo we kiggwa omusajja nampita naŋŋamba lwaki tosigadde n'enkola ne mugamba I have my own business, I'm tired of working for you. Point we namugamba ne mugamba saa kuddamu wulira muntu aŋŋamba musigala otukolere nange nina ewaffe singa obadde ggwe ye singa mbadde muwalawo wandiwulidde otya. So naŋŋamba it's okay ogenda kudda ewaka ennaku z'omwezi nga 7 ogw'omukaaga konze fine. So olunaku ne lutuuka nenzira ewaka naye mu kujja olunaku ne lutuuka tiketi yagigula? Yagigula. Kati gwe ensonga ki gy'olaba eyali ekugaana oba ogamba lwaki baali bakulemerako olwo? Enkolagana eyaliwo nga batya okufuna omuntu omulala oba kwegamba yenkola yaabwe baagala omuntu abeerawo obubeezi? Omuwarabu ye muntu ayagala okukozesa obeere mukozi paka wolifa. Paka wolifa ng'okola tayagala mumanya. Naye n'ekirala enkolagana eyaliwo yaleeta obuzibu. Yali nnungi n'ate yaleetera nze obuzibu nti baali tebaagala nveewo ate nze nali mbakooye ku bwongo ku mutima nga sibalinaako buzibu tewali kye baali bankoze nga newe mpulira lulimi Luwarabu mpulira nga nfa nga ng'omukazi wampita mpulira nga omutima gukola twa kweganga mpulira buli kimu kintamye. Emyezi 3 enkola yali etya? Teyali nnungi. Mwali mutandise okufunamu enkolagana still yali okay nga teri alina buzibu ku munne. Omutima gwange gwangambanga kimu be patient, just pray to God, you will go home. So musajja afunye ticket ani yakulekerako ku kisaawe? Yennyini ye yantwala. Omusajja omukyala yasigalaka? Omukyala yali alina party that very day. So omukyala yakusiibwa? Yes. Alina kye yakuwaayo ekyenjawulo nga mukwano gwe amukoledde nearly 4 years? Yeah, alina obuntu bwe yampa, alina obulabolabo bwe yampa. Then n'omusajja that very day yampa 500 riyals gyemitwalo 5 egya Uganda. Naye ebiseera ebimu Omuwarabu wakuwanga ekintu wabaawo ensonga. Ate kibi kye nalabamu egyemitwalo 5 yagimpa naye nina ekintu kye nazuula nga mmaze otutuuka eno. Abantu abo okundwisaayo ba passport yange bagiyuza. Bwe bamala ogiyuza bayuzaamu olupapula. I think omwana yagizannyisa oba nayuzaamu olupapula kuba they didn't have that bad heart. Kintu ekyo kyakolebwa nga tekigendereddwa nze kyennyinza okugamba okusinziira ku ebbanga lye namala nabo. So olupapula ki lwe baayuza? Luno lubaka kafaananyiko? Waliwo olupapula oluliko stamp. Visa yayingira mu nsi? Si visa.
waliwo awo page endala I think mulimu eri mu nsawo yange yeah. So baluzaamu ate ne baluzaamu ne paper glue kati nze mukazi wattu engeri gye nali passport wano nagifuna speed bwe gwali gusoose ate wali ne bajinzijjako signer experience about mindset yali kimu kuddaka. Yes. Yes, nakomawo ne nyingira bulungi Uganda tewali yankwata nti obachi naye nali natuuka ekiseera kubanze engeri natandikira yali business nagenda okudda eno ng'erina wentuusizaako erina weetuuse kati nga njagala kugenda gikolera Dubai because ne Dubai gyeri ate waliyo market ya products so malogula that was mu Gw'omunaana nga maze owummulamuko malogula tiketi yange ne visa yes nga ndina okuflyinga ngende ku 16th nga ndi mu line bwenti banzijako passport nga bangamba your passport is forged nimbagamba yiyi ekitegeeza internal affairs yefulumya forged passports kubanga eyo ye yantwale Saudi ate yenkomezaawo ate wakati wali muntu nti yagiyuza nti oba yagikola ki how comes it's forged ne bandaga bulungi nnyo nga for sure nange natandikawo okulaba nti really omukazi yangamba bagikulamu olupapula ne mugamba all pages are here nangamba no bakulamu olupapula ne baluzaamu wenajjukirira emitwalo 5 omusajja ge yampa koza omusajja oyo si kyangu kukuwa ssente omusajja oyo tateekeddwa kuwa birabo mu gundi ku gundi yaabwe eri bwaba kikanyiza n'okyalo that very day no yazimpeeraawo cause sente zange ezimu naziweerezanga e Uganda ezimu nga nali maze omwesiga so oze omwaka ogwasembayo kati olunaku lwa flight ono agenda okuleeta sente ezange oyo omwami ze nali manjayo akaseera n'omukazi nga mpa ezange nga nange empata zange nga nziteekako kati omwami amala mpa emitwalo emirala 5 yes yaliwo era bakikkaanya ampa emitwalo 5 saabuuza yaŋŋamba kasiimo webale kuba mwana mulungi webale kukola bwe natuuka eno ng'ebya passport biguddewo najjukira 5 ago ne ŋŋamba abantu bano engeri gye baagyonoona bateekwa obba bazimpa nga ze zirina okukola passport endala by the way nina obuzibu bumu principles zange enkambwe abantu abo baali bakimanyi bw'obanga bakimanyi wasoma baba bakutya balowooza nti maybe bwe baningambye nti passport bagiyuza nali ngenda gibasasuza obanga bamanyi nja kuba essimu kuba nkonekitingayo kwegamba baleka baatya. So Saudi Arabia wamalayo emyaka 3 n'ekitundu emyaka 3 n'ekitundu wagifunamu? Yes, nagifunamu. Aliyo yatulaba abo basista baffe bangi batulaba bali Oman, bali Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Abu Dhabi. Baagala okumanya kigu kye wafunamu myaka 3 n'ekitundu banga ddene nnyo. Emyaka 3 n'ekitundu ebiseera ebisinga omwaka ogusooka ku kyeyo guba mufu. Sente zino oba olabanga afuna ennyingi so there is a way you spend it n'owako gundi mumumpeereye 10 gundi mumpeereye 5 senga obitegeera amalala akati waguggwako ogusooka oyingira ogwokubiri otandika okukwata peni n'olupapula n'ogamba nti ha guno omwaka ngenda kukola obukadde weebuti tebummala naye kambukole oba okyabukola ne wabaawo ebigwa bitalaze ewammwe nga really you can't kutereka so okutwaliza ewamu ku kyeyo tugendayo ne tukola emyaka egyo 2 naye osobola ovaayo nga tolina kyosize naye Mukama yannyamba nasobola okuba nti ate negulirayo akataka yes. Kati mu kusigalayo omwaka omulala
nimba nga ntandikako business yeah eyo business ya je natandikira eri ya online ya Aim Global yes so fabi ebyo kati ate ebirala mbyongeddeko nga ndi wano asoko tubulire is it really worth it olowooza omuntu bw'atambulako obadde wali mu kiyumba emyaka 3 n'ekitundu olowooza ekiyumba kino kisobola okukyusa obulamu bw'omuntu yes kisobola okukyusa mu mbeera z'obuntu ekyo kimu ekyokubiri financially osobola okukyusa singa sente zo oba ozikozeseza bulungi era nga oba oyagala ozikozese bulungi olina otuula wansi n'owandiika by'oyagala yes bw'oba tobiwandiise ojja birowoozaako obyerabire yes so olina okutuula wansi n'okola list n'ogamba omwaka ogusooka njagala kukola kino nekino 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 sente zo n'ozikola ng'olina wooziteeka gwenga gwe owagira omwana ogenda mu kiyumba okukola nze nga nze sisobola gamba mwana nti togenda ate nze nga nze bye nayitamu byali byange ekyo kyali kivudde eri Mukama Katonda ku sayidi yange nti omwana ne waba agenze mu kiyumba nga walungi nnyo afuna ebimunyigamu ate ne waba agenze mu kiyumba nga wabi nnyo somewhere somehow ayinza okufunayo ka favor era kyeŋŋamba nti ebiyumba ebirungi gye biri n'ebibi gye biri ate era omuntu yenna ayagala okugenda advice gye muwa agenderenga mu company abantu bano banneefuga nnyo because saagenda na company ye advantage gye bakozesa sayina contract nga nsobola n'okukolayo emyaka 10 yes kuba wali tofuluma wali tokola ki nga gundi waggwako ikama azini kadi bagirenewinga ate kyemmanyi bye bimu era ku byaleeta obuzibu nesitaddayo mangu waka ne batampa tiketi kyaka waliwo overstay waliwo overstay nabo kuba mu kugenda nabo ne bagira visa nga balaba bwogenda mu mwaka gumu n'emyezi 3 baba bafiirwa ne bagamba kugamba ekibalo kyabwe kiyinza okuba kyali kya myaka 4 obeere nga okoze visa myaka 2 visa yaabwe ebeere nga tebasayo kyekyo kyennyini naye ate munne nagendera ku visit visa era yasigala mu katabo yasigala mu yerimu kubanga yali ya myezi 3 tebaddamu kubamu visa ndala mu katabo tebaddamu tebakutwalako ku medical kuba abagenda nge Dubai batugamba abakutuusaayo ogenda ku medical bantwala yes bantwala nga nakatuuka that was after 2 days ne bantwala ku medical okay alright kati okomyewo Uganda halaba ETV Uganda tukyali ne Aisha Success Nabbanja Dubai Saudi Arabia tuvuddeyo kati tuli Uganda bwatuuka Uganda akasente koke wasindikanga wakasanga yes nga bwe nazisindika bwe nazisanga okumanga nazisanga zali zizeeko n'olukuku tebaziteeka mu banka tata wange tayagala banka obulamu bwe bwonna tayagala banka ye akugamba nti okuteeka sente mu banka ngulamu embuzi sente zange nziteeka mu mbuzi nga sizitadde mu banka lwaki banka zamukola simanyi yagamba tezikulaakulanya so ye yaziterekangawo ewaka so akasente tata yakaterekanga yes mama yakareceivinga n'akateresa tata era tata wazisanganga weeziri myaka 3 n'ekitundu bulungi nnyo nga weeziri batata bwe batebakyaliyo nga tuwulira sitole z'abaana abakomawo ne bakaaba oddayo ne bakubikira munnange batoobo munnange gundi yalwala gundi yagira bwati bibaawo mutima gwa muntu so bwakomawo Uganda atata we balina okutereka kasente si kyangu nnyo kutereka sente nezikwata naki olukuku banka nga nzikolawo enti nga zirongoosako bulongoosa so watuuka Uganda watandikirako ki bwe natuuka e Uganda nasooka nempumulamu
in fact yes nengendako mu ddwaliro nenkola some medical check-ups ne bansanga nga nina low blood pressure. I think yajjawo or stress ne pressure je nalina ey'okudda ewaka. So anytime nali nsobola okufa singa saagenda mu ddwaliro. And I think kyekireetera abaana okuba nga baakadda ne bafa. Okyegendereza abaana abamu akomawo sometime back yali amazeko contract bamubukingidde ne ticket akomawo then that very week omwana n'afa. So abantu abamu bagamba nti bamuloze but simanyi fatigue eri eyitirira omubiri gutuuka nagwo ne gukoowa naturally. Yes, so nalina obukoowu bungi nnyo nga neetaaga bed rest. Era omusawo yaŋŋamba ekintu kimu, essimu sooka ogiveeko kozi yambuuza kyenkola ne mugamba I do my business online. Sigenda genda ku mulimu nja koleranga waka. Naŋŋamba essimu sooka ogiveeko. So I had so many WhatsApp groups nensooka nyiga left nembeera concept. Sisobola simu yange kubeera off. Ye mukwano gwange asooka. Bwe mba nina gwe neetaaga mufunira ku simu. So agijjako. Ye ssente zange n'essimu ya buli kimu kumpi. Yes. So musawo yakurecommendinga kuwumula bbanga ki? Yaŋŋamba mpumule emyezi 3. Agimanyi emyezi 3 Uganda nga tulina kyokola. Yaŋŋamba ku ssente n'obulamu oyagala ki? Nambuuza oyina abakuwa emmere waka nti ye. Naŋŋamba nywa nnyo, lya bulungi, weebake. Essimu gikendeeze. Wummula. Otherwise ojja kufa. Yakiŋŋamba. Kubanga kyebayita low blood pressure kikutta mangu ate okusinga high. Byonna bitta naye ate eneekutta mu ngeri abantu gye batasobola kusuubira. So bindi bye nawuliranga nga nnafuye. Kintu kye nagambye nti natuuka ekiseera nga oxygen ninga amubaka kumbe ndi mulwadde. Ate kyajja mu kaseera akasembayo. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Ward XP is my name. Tubadde ne Aisha Nabbanja wano nga tuwayawayamu mpolampola. So right now kyekiriwo kiki kyokola obulamu butambula butya? How have you found Uganda? Yeah, Uganda is okay on my side. Kuba engeri gye nagyetegekera nga nkyali eri nentandika business eyo ya online nenjikwasaganya n'omutima gumu because when nakolanga egy'omuwarabu nenjisa wali nga nzira ku simu nga nkola business. Kati saddaawo nti ate nina okupapa okugenda okunoonya emirimu biki era sisuubira nti ndika ekyo ky'okunoonya emirimu. Nagenda mu maaso omusawo yaŋŋamba mpumule emyezi 3. The fact is saagiwummula. Natandika owulira mu mwezi ogwasooka mpola nga ntandise okufuuka omuntu. Naye nali nina embeera nga saagala bantu bwa binene obusima agendako nga siryoke. Sisobola abantu bangi. Nga seegomba. Kubeera awamu. So nenzijukira ekintu abantu kye bagamba nti abava e Bulaaya baba beematira. Olumu embeera eba yamunyiga. Nga tuyinza kiyita conditioning nti omuntu engeri gy'aba abadde wakalaba abantu be bamu myaka 3 n'ekitundu n'obeera nga kwegamba naawe embeera eri yakuvaamu. Bwe kityo. Wali okeera nakeera nga nengenda ku mulimu oba olinnyewo boda naye wali ozuukukakkirira downstairs zitandika emirimu. Kyewakoze jjo kyoddamu. Bwe wayogedde nabo leero neera bw'oyogera nabo. So ebintu nga si byangu. Kati nabakubirako video call nenjogerako nabo nembagamba ntuuse naye siddangamu kwogerako nabo. Ennamba y'omukyala nagikebera mu simu yange ennaku zino sigirina. Kyaka ennamba ezimu zediliitinga mu simu yange ate neyiye neegendera omwo. But if I want to get her I can, though process ey'omufuna oli ajja kumbuuza wagijjeewa kuba kati ntera okwogerako n'omuwala akolayo. Waliwo omuwala akolayo gwe wamutwalayo ate omuwala wamufuna.
Nina mukwano gwange Omufiripini. Kakati oyo omuwala twalinga twevisitinga families. Naye gyali akola mu family emu, so namubuuza. Nangamba ye abaleese omuwala Omunayuganda. Ne mugamba ojja kumpa ku namba ye n'agimpeereza. Kati oli omuwala bw'oyogera naye? Mbadde nga njogera naye. Tuyogera na boss. Omanyi nze waliwo ebintu byenjiga ku bantu. When I was there, omuwala yali akolayo yakuba essimu, bw'akubirayo omukazi n'agamba like that. Nenchimastering okay, omuntu aba mukwano gwo nga ali wano. Yes. So nomanya right now I think tulina mugaso. Kati sina mugaso eri. Alright, ETV Uganda, thank you guys for watching. Abatulaba bakadama Saudi Arabia. Saudi Arabia wali kitundu ki wennyini? Jubail City. Jubail City, abali Jubail City nebibuga ebirala byonnaawo. Thank you so much for watching. Qatar, Oman, Bahrain, United Arab Emirates ne States zonnaawo, abali South Africa, abe US, abe Canada, wonna omusinzira okutulaba. Bwaka ki bw'osembyayo eri abavubuka abaagala okukola? Okay, abavubuka abagala okukola yonna gy'oli oba oli Uganda oba any other country, ekintu ekisookera ddala kyenyiza okugamba nti ku buli kintu ky'ogenda okukola goberera nnyo omutima gwo okusinga abakwetoolodde. Funa advice eri buli muntu naye ate londamu ekukolera gwe nga gwe omutima gwo kye gwagala ky'oba okola nti ne woba okoze loss tekigenda kunywa. Yes, nti nakikola nasalawo, I wasn't pushed, nkifunyemu obuzibu naye obuzibu bwange tebukwata ku muntu yenna. Then wonaaba okifunyemu ebirungi, alhamdulillah, celebrate with the rest. Okay, thank you so much. Bannange mwebale nnyo, emboozi ebadde empanvu naye mwebale nnyo kutugoberera, mwebale nnyo kulaba. Oyinza okuba eyo naawe nga you have a story. Oyinza okuba tobadde mu kiyumba, tobadde Saudi Arabia, nenga obaddeko ne woobadde. You have a unique story, you have an inspiring story. The reason why tufuna abantu bano abatambuddeko si kuba nti twagala batweragireko oba batunyumize ennaku yaabwe, ne twagala naffe tubeeko kye tuyiga bw'obeera ng'oyagala kutambula. Kiki kiwetaaga okumanya bw'oba ogenda Qatar. So bw'oba gy'oli eyo enamba yaffe ebeerakawo ya WhatsApp, osobola otusindikirayo ka message. If you have a unique story, if you have an educative story gy'oyagala okutubuulira, oyinza okuba toli musama naye nga olina ekyenjawulo ekisobola okukyusa obulamu bw'abavubuka, olina ekyenjawulo ekyetaaga omuntu okuwa ku magezi, tukwaniriza. Osobola otukubira kasimu oba otuweereza ka WhatsApp. What XP is my name. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much. Sister, webale nnyo okujja. Kale sebo. Ye tutubuulidde omusajja omwami gy'ali. Siri married. Nenga omusajja gy'ali. Yes. Ye musajja ddala igundi wafuna semyeko tatanagira bya amuza. Akyaliko busy. Naye nga owasemyeko zaali kumpi buvaamu. Ntumiddeko nnyo asinzidde awo Dubai. Ali Dubai. Anakusanga Uganda nga badokita amuza bangi. Talabe embaga ku Facebook yetuge. Tasobola. Tajja giraba. All right, thank you so much for watching. Until next time, mbagala nnyo.